y'emisinde gy'omulundi guno ebadde ya ngeri ya ssayansi era olubiri lubaddemu abantu batono ddala abafunye omukisa Ssaabasajja Kabaka okubasimbula era akeeseddeko abantu ba Kabaka abalala oyinza okulowooza nti kasigadde ebbali. Kyokka mu nkola ey'omulembe omutebe ogutambulira ku tekinologiya, abantu b'omutanda bateereddwawo enkola ey'okweyambisa omutimbagano nabo beetabe mu kudduka kuno. Olwaleero omutimbagano gumamiddwa ebifaananyi n'obutambi bw'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka era obwedda buli kibanja ky'okubako eriiso eky'ebitongole n'abantu ssekinnoomu ng'obubaka bw'emisinde bwe bukwaniriza. Oweekitiibwa Gertrude Nakalanzi Ssebuggwawo, omwami wa Ssaabasajja avunaanyizibwa ku mirimu gye mu ssaza ly'e Kkooki, yakulembeddemu abaddukidde ku mutimbagano era yasimbudde bannakooki. Tukoze omukolo guno nga tusazeewo twagala okulaba nga mukenenya olumba olwo luggweera ddala okusooka mu Kkooki ne Uganda yonna tube nga tukawonye. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Omulabirizi wa West Buganda Bishop Henry Katumba Tamale naye olutalo lw'okulwanyisa mukenenya teyalutumidde mwana era emisinde agyetabyemu ng'ayita ku mutimbagano. Mwebale nnyo obutaswaza baffe ne mujjumbira omulanga guno gwatukubira bannayuganda n'okusingira ddala wano mu Buganda tube balamu nga twewala akawuka ka mukenenya, abaami nga bafaayo okumanya embeera yaabwe. Ekitongole ekitakabanira okulwanyisa enguzi ki Anti-Corruption Unit tekikoma ku mulimu guno gwokka wabula n'ebyobulamu kibitwala nga bya nkizo era emisinde kigyetabyemu bulungi okutaasa obulamu bw'omwana omuwala. Abasajja n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Ssingo nga bakulembeddwa mu kampuni ya Jason Property Consultants nabo enteekateeka y'emisinde bagyenyigiddemu kw'ossa n'abakozi ba Centenary Bank ettabi ery'e Lubaga. Okwebaza nnyo abaddusi bonna beetabye mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka kulaba nga twegattira wamu eddoboozi limu nga tulwanyisa obulwadde bwa siriimu. Abavubuka mbagamba mwenna mwekuume siriimu kuba kasi omunene ayogera temuddamu kudda ku kirala. Muwulirize kyagamba baga nti siriimu mumwesonyiwe. Omuweereza ku CBS FM Abe Mukiibi Nkaaga yasimbudde aba Forest Park e Buloba era bano bagamba nti kibakakatako okwetaba mu misinde gino kubanga gigasa buli omu. B'ab'essomero lya Green Hill Academy nabo olutalo luno tebalutumidde mwana. Akatambi ke tufunye okuva mu ggombolola y'ekya Namukaaka mu Buddu kalaga nti abeeno nabo emisinde bagijjumbidde. Wadde mu nkula yaabwe abaami batera okubeera n'olunkulu kyokka emisinde egy'oku mutimbagano tegibalese mabega era obwedda nabo beekwata obutambi. Abazadde abamu batuuse n'okukwata abaana ku butambi nga babambaza emijoozi gy'emisinde gya Kabaka kyokka nga mu njogera ennyangu emijoozi gino gye gibadde gibambadde. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Abamu eby'okudduka bwe byabalemye kye bakoze kwe kwekwata obutambi nga bakola dduyiro. Waliwo n'abakisusizza ng'enjogera y'ennaku zino bweri nga bavudde mu by'okudduka ne badda mu by'okusaaga era emisinde bagiddukidde mu nnyumba. Ng'emisinde gigenda mu maaso bakira abalala balanya okwongera okukakasa obuvo bwabwe n'obuddo. Neddira Lugave omubala gwaffe gugamba nti wandugwa wakatende wabirya wawoza serukolulengejja simanyi lunangwira wompa akawala ako ebbanja liwedde. Kibadde kijjobi ku mutimbagano nga buli omu akola kakodyo kake okwetaba mu misinde gya Kabaka era abanafu bo obwedda bayimbawo buyimbi okulaga beene essanyu n'okwagala kwabwe. Olaba nzega gyose nyinera naye mu lubiri lw'obutanda bimbanga mulangira mwana nemera okuba ekitufu yakwata kwote olaba kati kuligeregambenaakatanzitula yegawakabendeye asomogimutandae bembamusota kyokyo. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Eby'omutimbagano byo bibadde tebiggwa malojja wabula bisaana kuwa budde naawe obinoonyeeko olabe ku mwoyo gwa Buganda ogutafa. Doreen Nakajiri, BBS Telefina, ageesigika.